Kumacha naja nangamba gulo babulireko nengamba ye kati wayatugambe tena babulireko nangamba taata wange yampise ku buliri yali gye mbadde nsala pempe nandwalibwe nakwata n'akambe nakateeka wali eri yakutte n'akambe namugamba sirika naloniko mununa matu namuluna mabeere namuluna ne ku mimwa namugyamu n'engoye kati Belinda we yatugambe netugamba neddo nnimba kati nabadde ngenda nangamba jangalaba nantwala ne ku buliri nandaka nasukanga kali ku musaayi. Ekikangabwa we tusanze ku kyalo badde ndi awe wange nga abatuuze omutuuze omu ajja aleeta omwana omuto. Omwala oyo omwala wa taata we ye Robert erinnya lye limbuze naye omwana wa P3 asomera Lweza primary. Kati nga omwana mubuuza ng'agamba taata we eyakomawo ekiro n'abasanga ku buliri eyamusange ku buliri n'amubuuza oli mulwaddeko yati nedda n'amusitula n'amutwala namugamba jangu ku kisenge kye yamutadde ku buliri bwe n'atandika okumukomerera emimwa n'amukomerera amabeere n'akomerera amatu n'atandika okumutunza ku mbuga ya sitaani. Naye nvumirira ekigambo kya abasajja okukwata omwana owa mwaka 9 ate nga abakyala we bali abetunda n'ekukubo bandi badde bagenze eyo. Nkubira emulanga eri ekitundu kyaffe eky'Erweza ti abaami bafuuse ekirala abakyala mutunulira abasajja be mugendamu. Bw'oba tokwatanga ku mukazi wo nga tomukwatangako oba toba kisajja sajja n'abasajja bakwata abakazi mukazi wo kati fe abafumbo obumu ku bubonero bulaga nti omusajja ono mekete omusajja alina okukwata mukazi we. Nze omuntu yenna akutte kigambo kye bayita rape defilement tasaana kuttira ku liiso kati ate ekyono kisusse kati ono alina emisango miyitirivu already alinamu defilement alinamu rape kakati ono tasaana oba bba wange oba si bba wange God forbid ono sitaani. Nsaba tuleme kukozesa kigambo nti taata ono yakutta omwana yamusobezaako kakati ekikolwa ekyo kibi naye waliwo ebintu bibiri tusooke tutunulire kiki ekyaleetedde taata ono obuzibu. Nkuleetera kino waliwo ebintu bya mirundi ebiri byolina okulabiramu ensonga zino. Kisoboka okuba nga taata oyo si mulamu bulungi singa tabadde mulamu teyandivuze bodaboda omulalu akufuka ku boda nkugamba bino anti kakati waliwo kye bayita degree of munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 Wonders Just okuyamba guba mutima. Mugamba nyambe kangambe ngenda kufuka kati kangome Ibulo lese chai no washo yange no ngamba ogenda kufuka kati kangome mwami lisibo libulungi bwala ala infection olobutafuka nga ndetera abansondera baseba ne banyabo Wonders Just ye channel je tuliko amanya nze bachayita Simon Pedro eranga kapano lero olunaku lwa lero mpozi obutafaanana nga bulijjo lero sane case tetuze naye tuze omukyala yantudde makati tuze omukyala atulawo olwaki yagala mnyamu tuze wakati wama omukyala tunyonyera amanyago na otubuulire ki kyoyinza okubanga okolera eggwanga lino oba erinnya Shamim Jingo. Shamim Jingo akola ki omuntu akusanga agamba Shamim Jingo? Nze buli ewali ssente ndi kitunzi generally.
Okay. Shamimiji anti waliwo ne Gloria Buga ayinza okuba atunda. Tunzi ntunda ebintu ntunda abantu. Tuwira amanyago. Kulanga. Buli awulanga ayagala okulanga bizinesi ogikuba abantu mu maaso. Yenzo ono. Atunda mpewo mu bufunze ndowooza abadde tebakitegedde atunda mpewo naye atwala buli ki ye yasalawo okutunda buli kimu kakati amannya n'eddoboozi uno pozi kale nga bulijjo tuli wano leero tukoledde mu studio za Delta TV wano ku Muganzirwazza amanya n'eddoboozi Simon Peter Male Mr. SPM of Uganda ndi wano ne Salongo soko mpeko mikisa emikisa ejaki Salongo lusiba era ebitiibwa byonna omanyi okuzaala balongo kulinga bwakabaka kabaka ayitibwa amannya amakambwe gonna gomanyi ye Cuucu ye Musota kati kyova olaba ne Salongo bamuteekako ebintu ebyamaanyi ye Wennene koye aba wonders just okola programu abantu nga ffe temutwebuuzizzaako nti oba programu eyo tunagibaamu soko otumire mukyala tutegeere nti oliwawo mukyala wange nze era mepatadisani Sebunya twekiraga nti kati mweno programu kati tubuulire ebyokwegatta bikulemesezza okufuna omukyala omu ow'enkalakkalira aliwa nanti bagamba omulema mbabe ate ekisinga okwewuunyisa kirabika omu ku mmwe gumuzeegwe gwe aganya otugambye oli musajja wavunanyizibwa ne tugamba obuvunanyizibwa kitegeeza kuwasa tumira ku muntu nti obuvunanyizibwa kitegeeza kuwasa kyekibuuzo kyogamba olinze kugejjanga ovakedo ate ndowooza mu by'omukwano Patricia Sebunya agende kubanga takyalina mukwano yaguba kati yaguba mbadde mugenda kwogera ku mukwano Simon bwoba oli mukwano tuba tuli mu programu nkyamu kubanga bano betulabirako nti omukwano gwagaana tulabira ku bano nze buli wendowooza nti siina laavu netunuirako Simon neŋŋoma neŋŋamba kale yadde nze ate ebintu bwemba siina laavu naye wemba ntunuulidde oli ndi mugumu nnyo nina obeera mu programu kakati ogenda kutuula oba ogenda kuyimirira wano nga bwendi kale basebo ne banyabo katusooke tulabe ate omulama gwa leero enda kusooka tubalaga vidiyo y'omusajja oyo taata eyakutte muwala we taata wa myaka 4 yakutte muwala we wa myaka 9 katusooke tulabe vidiyo eyo ate tulabe Salongo kyakyogerako tulinawo wali eri tuli ku pano tulinawo naye muzadde ono tazaalangako naye ndi munaddiini ono mwega kale katusooke tulabe kakavidiyo ako tukome waggulu wali ku ofiisi zaabwe ku ofiisi we tukolera emirimu n'amamba oli mwabwe n'omugamba n'egyo situmudde sewuja bulungi emisana newaka n'asitula n'antwala mu buyirivu n'atandika okulukomba maatulukuuma n'atandika okwekolera ekisibo ku makya najja n'aŋŋamba guulo babuulireko neŋŋamba ye kati wayatugambye nti no babuulireko n'aŋŋamba taata wange yampise ku buliri eri gye mbadde nsala ne pempe nandwalibwe n'akwata n'akambe n'akateeka wali eri yakutte n'akambe n'amugamba sirika natandika omununa matu namununa mabeere namununa ne ku mimwa namugjamu n'engoye kati Belinda we yatugambye netugamba nedda onnimba kati nabadde ngenda naŋŋamba jangalaba nantwala ne ku buliri nandaaka nasuka nga kali ku musaayi namugamba olumba nabeera nanzinziramu nabeera nagenda kuli namugamba amasuuka ago gatwale kuki ku lwazi eri gyabagozera wanne mutagozerawo ate namugamba agende ne ku ssomero kati Belinda ye n'agaana okukola ki yamugeza avuddeyo n'akwata ensawo n'ebbaaga agenze ku ssomero leero we yamugeze ng'agenze
nakomawo najjamu bbaaka n'abeerawo namugamba akwata amasooka agatwalira Gozi nabituddemu awo nagenda nalindaga nabyo ebyo byeyaŋŋambye era nebali eri olina ebyo bino naye yabimugambyeko kati nagenda nabigamba abantu nabigamba ne Mama Semata kati weyabigamba Mama Semata nti nno yabigambye Mama Semata naye nagamba ani kyeyamaanyi oyamugambye awo wekyatandikidde nekyamaanyi nagira namasuuka yabadde agataddemu nga bapaakinga bagenda eri ku bazija abagooleza era nakwata akamera mugamba togeza nokyoyogera yadde nabyenziramu awo nene mugambo nnimba n'eddoboozi Jennifer Lubowa Defense Werweza Mukono. Ekikangabwa wetusanze ku kyalo badde ndi awo ewange nga abatuuze omutuuze omu ajja aleeta omwana omuto omwala oyo omwala wa taata we ye Robert erinnya lye limbuze naye omwana wa P3 asomera Lweza Primary kati nga omwana mubuuza ng'agamba taata we eyakomawo ekiro n'abasanga ku buliri eyamusange ku buliri n'amubuuza oli mulwaddeko yati nedda n'amusitula n'amutwala n'amugamba jangu ku kisenge kye we yamutadde ku buliri bwe n'atandika okumukomerera emimwa n'amukomerera amabeere n'akomerera amatu n'atandika okumutunuza ku mbuga ya sitaani mwana n'ayagala kulekana n'akwata ekambe n'agamba olaba akambe kano nja kufumita koleekana kati ku makya we yalaba nga taata we avuddewo n'avaayo n'agamba neiba n'agamba mpulira olubuto lunnuma taata akoze bwati naye nga taata oyo si yamuzaala mukyalo oyo yafumbira era ewaffe wane Lweza waggulu ewa Robert omwami oyo asima amazzi naye n'afumbira omwami ono omulala olwaleero wa bodaboda eyakutte omwana ono kati we yalwaza maama we n'agenda Embaale kati omwana n'amuleka n'omwami we mu nnyumba n'abaana be abalala we yazaala n'oyo kati omwami n'akola ebikola ebyo eri omwana muto naye nvumirira ekigambo kya abasajja okukwata omwana owa mwaka 9 ate nga abakyala we bali abetunda n'ekukubo bandi badde bagenze eyo nkubira emilanga eri ekitundu kyaffe ekyerweza ti abaami bafuuse ekirala abakyala mutunulire abasajja bemugendamu n'ogenda gwe n'omufumbirwa kati ogenza ate kati yakuta omwana wa mwezi 9 mwaka 9 amukutte omukyala taliiwo ebikola ebyo bibi nnyo nkivumirira abaami baddeko kati nsaba polisi kubanga nkwasiza omwana eri osi Antony mukwasiza omwana naye nsaba gavumenti kutwaliza wamu ne polisi batuyambe omwana oyo bamusibire ddala leka ye abeere kyerabirako eri abaana abalala tebamusimulula tetwagala bino bye bagenda ne batuuka ku polisi ate ne bawaayo enguzi ne basimulula omuntu twetaaga omusajja oyo bamusibirire ddala era omukyalo oyo njagala akkirize mwami we bamusibe ne taata w'omwana Robert namukubidde ng'ali wala tali ku kyalo nemugamba atakomewo ajja alumiriza agoberere makubo g'omwana omwami oyo gwe batusookera ddala kumusiba. Amanya gange Zinasamba Rebecca omusomesa wa primary 3 Lweza Primary School. Funya ekikangabwa eby'omwezi wange ow'ekyokusatu nga wa myaka 9 okubeera nti akwatiddwa kale katugambe such incident with a stepdad kinkubye wala nnyo kubanga omwezi wange abadde asoma bulungi nga mwezi mulungi ng'ali active ng'ayagala okusoma era nga mbulirako ne bu challenges zatera okufuna during her lifetime. Challenge emu gye yambulirako yaŋŋamba teacher, at least one day I wish I'd stay with you. Nemugamba no, why do you like to stay with me?
before you stay with me, I need to take to your parents. Bakumpa. I'm staying with my stepdad, my stepmom, and my dad. My mother went to abroad to work. And sometimes when she wants to talk with me, my dad refused to talk with me to talk with my mom, and I feel bad. But the stepmom is making me to overwork. That's why I like to stay with you. I encouraged him that everywhere there is work, but take it easy. Life will go on. All of us will pass through hardships, but do not misbehave towards your mother, stepmother. Respect her. With time, you will win and leave her. I've gone back to stay with the sister to my biological mom. Yansabye watatambeereko naye era najja n'aŋŋamba. Now I left the other the stepmom and my dad. I'm staying with my mom and I'm a bit free. Was it's okay? Era the whole of last time asomye ava wani wa sister wa mama we n'aŋŋamba nsoma era nga bakagwa bangobye daddy nagenzeyo kumugamba my daddy ali safari muzimbi naye bw'akomawo ajja kumpa ssente, but currently I go to check on him bw'aba ng'akomyewo okukola okukola ndabo banfunidde fees. Kati n'akola ebibuuzo n'amalako ttaamu era yajja ku last day n'aŋŋamba naye kati mbeera wa maama era ng'era ajja na frequent movements n'ajja n'ankyalirako n'aŋŋamba madam I'm a bit okay. Naye era nzija kukolereko ku mirimu n'amugamba no kasita you are okay. Beera ne maama okole emirimu osome nnyo so that you overcome all whatever situation, because you can live a better life ng'omaze okusoma bulungi nnyo. Ebyo byonna bijja kuggwa nga it's no more. Netuwummula n'agenda mu holiday. Ebitabo bye yabindekera ne baagi ye era biri ku ssomero. Kati nga wabulayo wiiki emu okusoma kutandike. Etamu yali kutandika nga 16 naye 1 week eyo tuke ku 16 yajja n'aŋŋamba teacher, I've come to apologize to you. I misbehaved and I threw my books and the bags at school. Namugamba it's okay. I have your books and the bag with me. Naye nabireka ku ssomero saabireeta waka. On the 16th, come early in the morning, dressed in your uniform, I will give you a bag and the books. The term began on the 16th. I waited for her. I couldn't see her. And as I'm speaking, I still own the bag and the books with me. Since the term began, this is the 2nd week, she has never reported for school. But I've been seeing her on the village moving, telling me that she's going to come to school. Till I had this sad news that she was raped. Really, I'm really not feeling myself. Bakuma abaana baabwe oba otambula ng'oli muzadde tambula n'omwana wo muleke mu mikono mibi. Kale oba tosobola tambula naye ng'oba ka transport katono so omuwa neighbor. Wano wabaddewo ba neighbor abalala basobola omukuuma paka banaakomawo. Tesobola okugamba omwana ye simanyi naye mulabyeko lwakuba sobola gejinga myaka gye kitegeera naye nga muto okusinza ku musajja ko omusajja muto ayinza okuba alina mu myaka 4. Tulina kuuma abaana. Omwana oba otambula n'omuleka mikono emituufu like n'omulekera omuntu gwe weesiga.
kati ye yagenze mulekera omusajja kirina kuliranya muliro n'oguliranya gundi muzigo n'oguliranya sigi naye kye yakoze ekyo mwana n'amulekera omusajja tamwesiga fayini aludde naye naye toyinza mmanya mutima gwa muntu bantu tukyuka kitegeera tukyuka kati naye sitaani yamukemye tugambeko sitaani yamukemye nakyo kisoboka musobola nga temukanya bulungi na mukyala kati ye ekintu nakitwala ku mwana like oba okulumya gwe nga gwe akulumya nakituusa ku mwana alowooze nti alumya gwe so yerumya yekka abadde awo namugamba awokubira enduulu akambe nga kali wano namugamba awokubira enduulu oganira ngenda kukusaba nano omwana statement gyawo ojja musala ekyo ekyamulemeseza okuba enduulu osanga twandiwulidde kuba baliwo ne banneiba bandiwulidde obuzibu buli ku bakazi bakazi baba batambule n'abaana bwe baba bamanyi bawala batambule n'abaana oba omwana omanyi nti no avubuse tambula naye leka mulekera omusajja koleddwa era ekyandikoleddwa baba balina kukusiba busibi bakusibe busibi kati banakuta nawe baba balina okukusasula kubanga omwana owomuntu future abasajja tetukyamatira ennaku zino ennaku twagala amateeka go galina musiba busibi naye kati ekyo naffe ng'abakyala kati kyakulabibwako nti oba ogenda awantu ng'omanyi omwana tomuzaala awo tolina kumulekera musajja olina ogenda n'abaana bo at least tolina kwesiga musajja at least genda n'omwana wo buli w'olaga ng'olaba omwana ng'embeera zikyuse yatuswaziza nnyo ffe nga abuzi ba booda yakoze kibi nnyo kintu kibi nnyo ddala kuba kino kintu ekyo kyaliwo mu komite yaffe wano. Tukubiriza nnyo abazadde n'abasomesa okwongeranga okusasaizinga abaana kye tuyita bad touches, omuntu okukwata ku mwana omulenzi oba omuwala mu ngeri embi, n'abaana okubayigiriza okwekubira enduulu, okukuba enduulu buli bwe balaba omuntu yenna omukulu oba omuntu yenna ajja okubakwatirira mu ngeri embi. Naye mu ngeri ate neyabadde eriweza, ono taata gwezo gamba nti yalina okukuuma abaana amabujje agali mu maka, ate okuba nti yabazzeeko okubatulugunya mu ngeri eyo nga gye twawulidde, kyennyamiza. Era asaba abazadde okusooka nebaza poliisi okuba nga omuntu yamukutte, era amateeka gagenda mukangavvula nga bwe galina okukola. Bwekijja ku nsonga naye abaana abali eyo, abantu bannanga abakulu, ffenna abakuzeemu tulina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana abato, okubalera, okubabuulirira, okubakuza. Neewuunya nti waliwo omuntu omukulu awasiza n'omukyala azaala n'abaana alina dda mu baana be bennyini nasalawo okukola ki? Okuba tulugunya mu ngeri ey'obukaba. So nsaba abazadde n'abamaama abajja mu bufumbo obw'enjawulo n'abaana be bavudde n'ab'ebbali ne babaleeta mu bufumbo obulala, okubeera nga bamanyi nti nno balina obuvunaanyizibwa bwa myaka 18 okulera abaana baabwe babateekeko amaaso. Tetuganye tuba n'ebizibu ebitugwako ng'ono maama nagenda kunyinja magundi, omwana asigala waka nga asoma. Naye abasajja b'ennaku zino bonna si basajja, mulimu abamu nga mitwe mikalu. Nkusaba ggwe maama, bw'oba olina abaana abawala abato booleka awaka, balekerenga omuntu omukulu omulala ali muki gwolaba nti oyo asobola okubala kuteekako eriiso. Bana bange funa omuntu abasuliramu mu nnyumba eyo, oba gwe oba osobola tambula n'abaana bo, kuba mazima ddala ono taata nabaki adda ku baana bazaala myaka 9 n'otulugunya. Ate naawe maama oba taata oteeka okuba nga omanyi omuntu gw'obeera naye alimu amagezi oba tegaliimu, okitegeera.
kuba ngenda newewuunya munno gwe maama omaze ne mwami we ebbanga eriwerawerako naye tomanyi munno bbaawo alimu emize gwe ne guli gwolekera abaana ekiko ekyo saagala kunenya siye papa si yange naye ndi mukuzukusa okumanya abantu b'embeera nabo bamuvunanyizibwa oba nedda namwe bataata kino tekirina excuse yonna gwe taata ng'omuntu omukulu yenna gy'oli bw'obanga embeera zo zakutunuulira abaana bato ng'abantu abakulu manya amateeka weegali era nsaba poliisi n'abalamuzi omuntu oyo suspect bamuyise mu process mangu afuuka ekyokulabirako eri abasajja banne bonna balese eyo abakola oba balowooza nga ye ka video kaseka kamala okuzanya ogirabye bannange salo tandike straight wo ensonga nga wozirabye taata ebyo byakoze okusookera ddala okukwata nkivumirira naye ekigambo okukwata nze mbadde ndoza nti si kye tuba tukozesa kubanga bw'oba otunulire n'omusajja yenna omugunjufu omusajja ow'amaanyi era bakugamba n'okugamba bw'oba tokwatanga ku mukazi wo nga tomukwatangako oba toba kisajjasajja n'abasajja bakwata abakazi mukazi wo kati fe abafumbo obumu ku bubonero bulaga nti omusajja ono mmekete omusajja alina okukwata mukazi we nekitegeeza nti waaki kakati nsaba tuleme kukozesa kigambo nti taata ono yakutta omwana yamusobezaako kakati ekikolwa ekyo kibi naye waliwo ebintu bibiri tusooke tutunulire kiki ekyaleetedde taata ono obuzibu ekisooka fe abazadde abasajja tulekeraawo kigambo kya lunabuddu okupretendinga mukazi wo bw'aba aleese omwana awaka ng'owulira tomwagala nga tajja kubeerawo ng'era tokiwuliriramu mirembe mugambirewo leka kwefuula katugumegumemu kati bw'onooba oliko ebizibu byo nejjakirizi ly'abasajja nga bwendimanyi bwe linajja ng'omwana ono waali olw'okuba mu mutima gwo tomulinaamu ng'omwana wo ng'omuzadde ekiriyo jja kimalira ku mwana lwaki taata ono alinda maama amala okugenda mu kyalo okujjanjaba ate maama we alyoka akwata omwana anti nkozesezza ekigambo kyotategedde ejjakirizibwe linajja eyo navuddeyo ejjakirizibwe linajja mu baana bano oyinza n'okugenda okunoonyereza awo wabaddewo abaana abalala abawala obuto obulabika n'obulungi okusinga oyo okitegeera naye olw'okuba ono omwana tamuli mu mutima muli nti mwana we yalabye nga gwajja okumalirako ekiruyi oluusi ayinza n'okuba yakikoze mu mbeera nti abonereze maama oli ali eri kakati obuzibu obwo fe abasajja tukkirize omukyala bwajja n'omwana ng'owulira tomuwulira ng'owulira tomwetaaga omwana oyo kolaki mugambe nti omwana oyo tajja kubeera wano naye nga taata kyeyakoze kikyala kati nze ku nsonga eyo nze njagala tusooke tuddeyo wali mu ntandikwa ekisooka mu nsi ye waliyo katonda naye ne sitaani gyali ekyo kimanyi tukimanyi bulungi ate nze sitaani nze manyi sitaani ali omu mu nsi sitaani aba mukazi ndeeta ensonga kati nkuleetera kino waliwo ebintu bya mirundi ebiri byolina okulabiramu ensonga zino kisoboka okuba nga taata oyo si mulamu bulungi kisobokakugamba bino anti kakati waliwo kye bayita degree of madness osegeere eddalu lisobola okuba nga weeriri naye nga ekyo kisoboka ensonga endala waliwo abantu amu oba babiyita
bitambo waliwo abantu olumu abamanyi okugibwa ebitambo nakola ekintu maybe nga bakimusindikidde busindikizi just kumuswaza kube kuwayiriza buwayiriza mandwa tugiyita kaseegu basobola ogikusindikira ate yanakayima kyembuza ne Saalongo luli zitambulira wamu Saalongo nakayima nga agira luli nono tanakinziriza eddalu eryo lwaki limala kulinda maama okuvaawo kisoboka nga nakikola kaŋŋambe nze ndabiramu eyo kisoboka kubanga bulijjo bwerijja wooli n'olikakkanya wagenze kujjanjaba nnyoko n'ekirala wasobola n'okubaawo nga omala gwe kuvaawo omuntu oli nakole oba katugambe eddagala bw'abanga bye bakozesa yes kisoboka okugeza kankuwa ekyokulabirako Simon bw'oba wano tewali ssente togenda kubbawo zimala kukola ki kubeerawo nobba sente kikaki tekiriko sente nze mpa kyakulabirako kyembadde njala okuleetera tekiriko mutendera kati obo neyo ango osobola ogirabiramu ensonga eyo kati ensonga endala tuli mu nsi ey'abagwenyufu ngendera emyaka 9 oba onyumirwaki tekiri kunyumirwa nze naye ngamba waliwo ekintu ekirala kitatutunulidde nga kati ekisooka otuweeyo okubiri tusooka tugende kuba tulina ne Najjengo wano nze ensonga yange before omuntu ono notemesa nanti obuzibu etajja kumpa kuba n'abali e Kampala nga ofuna ne baketi baketi yaki musulawa baketi yaki ninda kubeerawa kakati mwami Lusiba kansoke clarifyingire ku kintu kino kansoke clarifyingire kiri kimu lameka nze mbadde nsaba tuwuliziganye okitegeera ono omwana muto wa myaka 9 bwe yakoze eki kibi nnyo ennaku zino abantu bagoberera nnyo ebintu byetwandigambye ebyamasitaani ndowooza ono gyabadde atutwala okitegeera kakati ojja kwesanga nga asobola okuba nga ebiseera ebisinga era bw'owuliriza waliwo n'omusango gulimu abaana 3 bwe baakamala okusobyako ne batta oluusi ono sijja kugamba nti kirungi naye bambi teyakoze eki teyafudde okitegeera naye yamusobezzaako tusooka tukirekamu kati tetumanyi bulungi oba yagenze kubajjukira avuga bodaboda akola ebintu bingi tetumanyi bulungi oba obwongo bwe atera okukozesa ku biragalalagala okitegeera kubanga this has been a process ekusooka bw'oba owulira bulungi emboozi eno gye badde eva omusomesa omu yakugambye nti omwana oyo yajja n'amuapproachinga naye yasooka muapproachinga mu bingeri ya nti maama woono omuwala abeera bweru ali ku kyeyo naye nga omwama w'omwana bw'agezaako okwagala okwogera ne muwala we tebamukkiriza bw'oba obadde owulidde bulungi story eyo anti kati kyetuliko tebamukkiriza naye ebiseera ebyo yali agamba tebamukkiriza kubanga yandiroopye nti step mother amukola ki ambonyabonya nnyo kati nga ng'oggyeko ekyokutunulira kino kyokka nti nno bamukutte naki abadde mu series abadde mu bintu ebyenjawulo emitendera egy'enjawulo egy'okutulugunyizibwa okitegeera kino ekyokumukwata bambi mukazi wattu kibadde kyakumala kugobe mu kibyandooza bwe nti wemba nkyoleeta nti kibadde kiringa ekiggalawo okitegeera bw'otunulira waliwo akaana wakoogedde ne kagamba nti nno yazze n'aŋŋamba taata yansanzaawo nga simanya siwulira bulungi nankwata nansitula nantwala mu kisenge kati ebikolwa bye yabadde akola omwana bikolwa nga bw'onogamba ate n'omuntu omukulu naye tugamba nti nno ajja kukola ki nti emyaka 9 nti yagezezzaako okumwentayisinga nti kati ogezeeko okumwentayisinga ne Shamimu yennyini toyinza gezaako kumukomba bukombi mu matu naye osooka n'omanya obwagazi bwe bukola ki bwe buli okitegeera nekirala ate kubwe kituuka ku kya Najjengo ye Najjengo byalabye abirabye anti wamba Najjengo soko otuwe gundiyo soko tuwe version eyo ku nsonga eno omusajja ono omusalira n'ova mu kyalo ng'okomyeyo nga yakutte muwalawo
kati nonze kambabuulire nze omuntu yenna akutte kigambo kye bayita rape defilement tasaana kuttira ku liiso kati ate ekyono kisusse kati ono alina emisango miyitirivu already ayinamu defilement ayinamu rape kakati ono yitasaana oba bba wange oba si bba wange god forbid ono sitaani tasaana kuttira ku liiso okyegera asaana abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira nze siina buyinza naye amateeka go gamanyi bwe galuŋŋamya kubanga tosobola kudda ku mwana muto wether gw'omuzaala oba omusanze busanzi tomuyinaako luganda omwana omuto atanaweza myaka 18 ateesalirawo kugenda mu bikolwa ebyo olwo oba omutuusizzaako obulabe olaba n'omuntu omukulu nange ebyo Ssaalongo byali mu bawagawagamba simanyi oba kisajjasajja simanyi bw'otamukwata oba kisajjasajja nze banaye nze yenna ali eyo togezesanga kunkwata kubanga ekyamazima omuntu mukkiriziganye yes amateeka gakola newaaba mukyalawo tokkirizibwa okiga newaaba mukyalawo tokkirizibwa nga lwaki onkwata Stoof, lwaki nteeka mu mbeera onjagazise nokwata naye system era kutuusa mu mbeera nteeka mu mbeera oyinza okubanga embeera bagikuteekamu na ssente ate nga sizze nazo mumaliriza mukanyiza nze sisobola kukanya na mukwasi tetukkiriziganya ate era omwami ebbanga lyomala n'omwami nkimanyi eriyo n'abakazi kyo kyakuvumirirwa kyattima kyamulina okutunuulira mutunuulidde bino ebivaamu waliwo ensonga enkulu kubanga ekyo kyolesa kati sokolekero omwami ono omukyala we abadde amuleetedde okulakasira ennyo tamuwa kaakati bwe baba tebakuwa genda ononje ku bamalaaya gula kwabo leka kudda ku mwana muto omufiiriza obulamu bwe bonna abo abaana be bakwata bafuna ebizibu bingi nnyo yensonga lwaki kyetunuulidde essaawa eno agenda tuuka ekiseera bagambe yayisiddwa bubi bagenda mujjamu nabaana omwana wa munna atuuka ekiseera mu bulamu bonna nga talisobola kuzaala ku lw'okubanga gwe wabadde ofa ejjakirizi okitegeera ogamba ekyaleese bino bwekiba ekyamuleetedde bino butamuwaako lwaki tafunayo abantu abakulu bakkiriziganya nabo ne bamuwaako wabadde abaana bameka bali myaka egyo obudde bwabadde bwakiro nga bali mu nnyumba omwana ng'agamba nga bali mu babiri bokka no mwabaddemu n'omwana oyo babiri bokka kati alina okuba nodda kati ekiriwo maama yabadde alina gy'alaze kitegeeza wabaddewo maama ye mulagajjavu however ne taata tekimuwa bbeetu ate kutandika kwejavaana ku bitasaanidde andi maama taliiwo tetutegedde maama goyogerako taliiwo maama ali ku kyeyo tekitegedde ekyokubiri mwennyini ali mu kunnyonnyola essaawa neyevudde olwatta omwami nalumanya omwana yajja naŋŋamba ewaka embeera gy'alimu n'otwala all that time nga tofuddeyo nakunoonyereza oyo naye yeetaaga kubonereza okigera kubanga omwana omuto bwajja n'akwanjiza ensonga nagamba omanyi ewaka mpisibwa oyambako oyo y'omu akyabonaabona nga tennatuuka na ku bino so kyova olaba nkugamba yali asobola okukitangira obutabeerawo okiraba kati otuuka n'ossa ne ku musango gw'abazadde bombi both sides okubeera omwami n'omukyala bonna balagajjavu ono yeefuula owejjakiriza epitirivu mbu ye tasobola kubeerawo omukyala yagenze tasulirawo n'asalawo nga otegeera nze nga waliwo n'abali mu kulejjesa banneeko ku best ebusega tulina ne buge ali awo abanjiza bya bwereere ekyamazima akabaketi kapya kabuuze bali kirigenda bapromota bagondi bapromota ba best ekyamulesezza ewaka yabadde alina osoma maama alimbaali jukira maama agenze kulabirira mulwadde ali byaliki so maama tomunenya kuleka mwana oyo waka na musajja ono omwana yadde alina okugenda ku ssomero ddi ku makya nga tamanyi nti ono omusajja ajja mukola ki kumutirusaako ebyo byonna byamutuusizzaako so omunenya mpola providinga security eri omwana wo amateeka ebyo tegabimanyi ekisooka bw'olaba nga abaana b'abalenzi bali myaka 12 13 14 tobalekera bannyinaabwe bawala
ekyo kimu. Ekyokubiri, abazadde abaami bammwe naddala nga mulina abaana be mwajja nabawaka nga si mmwe mubazaala, abaana abo kyovula tubayita bakumigugu. Abo abaana bakumigugu, abaana abo mubakuume, temulekaawo baana. Eyo ensonga nkulu. Kati nze ekisooka omusango ogusaliraani, nze saagala kusalira muntu omusango kuba ekisooka ekyo bayibuli tekikkiriza. Katonda yekka yalina obuyinza obusala omusango ku lunaku lw'enkomerero. Kati abalamuzi baaki naye kyogamba tokkiriziganya na byabalamuzi bye basalawo mu kooti? Yo constitution ya ggwanga kati abalamuzi bulijjo bye basala bikyamu. Ekyo sinza akyogeddemu abakyogedde. Naye nze ensonga yange eriwo eti ekisooka sigenda sayira muntu musango, naye ekisooka gwe oli mutuufu gwe butasalira tubuuza ndowooza kati endowooza yange eriwo eti ekisooka taata ono basooke bamukwate kyeŋŋamba nati ogenda kwogera ebyange mbadde ngenda okwogera temunyiiga kale basooke bamukwate yeetaaga sooka tusabira. Okay, ne bamala omusabira ne muntebekawo. Nebasooka ne bamusabira. Ekyoyo ekyo omwana egunnira eddako. Ongambye submission yiyo. Kale ne bamala ne bamusabira. Awulira nanti wama ensonga yange eri bweti. Bwe bamala ekyoyo ekyo kimuveeko. Ekyo kyogamba Musumaya akoze ekyomwana biki. Oyina omukulu gw'omanyi amanyi okusabira obulungi. Oyinza omurifaaringa just in case okwongera ku nsonga. Buli omu amukutta agenda omutwala. Asobola omutwala ye gyawulirira emirembe gye basobola omusabira. Abamu ayinza okugamba nti nze sigenda musaba bagenda babiyita waliwo omulalo yali akwatakwata ennyo abakazi. Ennaku zino waliwo eddagala lye bakuba abantu. Waliwo ennambika entuufu ne constitution gyeragira bamusabire ekisooka bamusabire. Then bamutwale gamulamule. Tweyanza nnyo Mwamirameka Amashami mubadde naawe okkiriziganya ne Kyalameka omusabira oba? Oyo musajja ye yeetaaga kubonerezebwa n'ekibonerezo ekisembayo obukakali kubanga azanyidde ku bulamu bw'omwana oyo omuto. Omwana wa myaka 9 ye musajja wa myaka 4 already ali mu budde bwe obw'okuwummula obw'okwebaka n'okuva mu kawungeezi. Kati ali mu morning time z'omwana zonna azigootaanyirizaawo. Okitegeera? Ekirala kyembuuza kyamutaddeko already eyo tocha obwongo bwe bonna amukyali myaka gye nga batusenga myaka 15 nga tugenda bakagamba biruma ajja nakaba maziga. Anyway, eyange submission eri bweti ekisooka nsinga kibadde kisoboka omanyi mu Bungereza emyaka ejjedda nga tenaba kuba Bungereza nga mugirabira walingawo ekigambo witchcraft nga singa omuntu akusonga mu busonzi nti oyo witch oba ki etteeka liba lyakola ki. Ensi eno Uganda tukiina ekizibu kimu, tukyalemedde mu tradition eri eyaffe ate ng'abakozi b'ebikolobero mwe bajjira. Kati ekisooka tetunnategeera bulungi mukulu ono oba yetannakuvaayo tuwagundiye angoye yaki naye oba obigendere andi kati wuliriza tosalanga lwaki waliwo ekkooti andi omwana amulumiriza kyendeeta kya Mwami Lusiba kyabadde ayogerako nti tutunuulidde ensonga yakukwata ssaawa zino tetunnatunuulira biki ebiviiriddeko kukwata ebiviiridde wulira kati andi kati bona olina okutangira abalala ogenda kupaladinga yawe abawala baberenga ekyo nze kyendiko kikinu kyangu ekisinze mbumuluma mbumwana kugamba mbu bijja muluma abajja kuwona anyway ekyange kikino Simon mpuliriza ekyange kyekino Mwami Lusiba agambye bulungi tutunuulidde ekintu kimu
yamukutte ensonga okukwata abaana nyingi right now segera kakati nze gundi yange eryemu nti ono eyakutte ono tusooke tunoonyereze lwaki bakwata ki ekisooka ebintu byetusinga okutunuulira owulirindako bwavaayo n'agamba mbwe kyamukwasa nate njagala bugagga ogenda mukona anti kyekyo kyendaga kugambye wulira anti sayimo wulira bwe mbadde njogera wuliriza sooka ompulirize ekabaganda mukiteezi omusajja yakutta akaana ka myaka 8 yakasanze kagenda kunoonya bikuta byante n'akakozesa n'amala n'akatuga n'akateeka mu kutiya wiiki eyo kyengezaako okugamba sayimo kati olaba osooka onoonye ekinyusi abakwata kiki ekibakwasa yensonga lwaki lindako sooka owulirize yensonga lwaki nkuletedde lameka yensonga lwaki nkuletedde sitole ey'ebungereza owulira bulungi ekikundeseza sitole eri nti bali bajjawo kiri ekyaki nga we bakusongamu busonzi nti lameka ewammwe oyina essabo tukole bwe tuti nambwayo oba kasolo ewammwe waliyo essabo nga gwe bakola ki terina kutuula kooti okitegeera towooza tokola ki anti kati nga tonnatuuka kwakutte tatawa olina okunoonyeza ekyokubiri asobola okuba nga yakozesezza nga teyagenze mu ssabo naye nga yabadde akozesezza ki waliwo mwalaba wano omuvubuka yali omuvubuka n'akwata omukadde kale n'akozesa omukozi wakayikozesa eki n'asobya ku mukadde naye nga era bw'owuliza ekiboozi yagamba mbusimanya yanyimbidde bulungi akayimba ka Celine Dion kati such things okitegeera kati ezo zensonga bbiri kugambye ensonga esooka anti wulira ensonga esooka nga tonnaba kulaawo ogenda kulaawa Uganda yonna ogimalewo kubanga ekisooka anti asigaba ffenna naye avuddeyo wulira bw'oba tuwulidde ne sitole eno lindako bw'oba tuwulidde ne sitole eno bamukutte leero tukugambye wiiki ewedde bakutte ate omwana ale bwe nno kyali ku bamukutte leero omwana yennyini waliwo omwana yennyini akugambye submission agambye nti yazze n'aŋŋamba nti taata wange yansanze nga nti siwulira bulungi nansitula nantereka ku buliri kati oyo anyumiza ekyo muwulidde yagenze n'agamba maama gundi maama nambwayo alina omukyala gwakinnyonnyodde kati bwamunnyonnyodde oyo omukyala yavuddeyo n'agenda n'akola ki kati kitegeeza singa kanaakaana singa tekanyumirizaako mukwano gwako okimanya eyo emboozi yandibadde essaawa zino tonnagimanya ekyokubiri emboozi sina yaleero lwansonga mwabaddemu n'okwoza essuuka osegeera akaana tekabadde kanaakalala kano ani kano keeka naye byekanyonyola ebizibu okalaba byekanyonyola ebizibu ebyabadekabitegeera era kaliko nomutendera wekali eyo ndowooza yange ngaatunulira anti kano munne waako yo yakanyumiriza gwe bakutteyo oli ono mukwano gwe banyumiriza ono nebamugamba nti essuuka zitwale azewolezeewa obubaka obusemba eri bamaama balekera bataata abaana ab'obuwala bagenda mu byalo nedda nze mbabuulire sina bamaama si bataata ab'eŋŋanda ensi bannaye abantu mwagimanyira yavaawo dda ate nomuneeka tebakyakwata bawala bokka n'abalenzi babakwata abantu balina ovaayo eyo kati bw'omanya nti olaba ensonga eyo ne Simon ono bakimukola waliwo yamenyekera omugongo nedda mwe mbabuulire nze ndi muzadde naye nze era abantu bamanyi ng'omwana wange ow'okumugugu lwaki ate no nga mulenzi mu rova
kati ate nze bwe mba n'omuwala kiba kijja kyova lagambye bw'otusalawo okutwala buvunaanyizibwa naddala mu nsi eno kati gye tulimu abantu bakozesa ebiragalalagala abantu beesamizasamiza beeraguzalaguza beefuulafuula wayalesi kaakati nze omwana wange tebagenda mwereetezaako ebyo bya wayalesi simanyi biragala binkubye kaakati buli muntu atwala obuvunaanyizibwa however naawe nga tonnakola kikolwa ekyo gwe ayagala okusobya ku mwana wa munno yadde olaba siwwo olusoleseewo wono ayagala osobye ku mwana munno gwoba oyonoonera obulamu naawe ofiiriza eggwanga naawe gwe mwennyini ofiiriza weetaddeko ekikolimo ekigenda okusanga n'abaana bo n'abazzukulu bonna buli muntu abeere wa buvunaanyizibwa bw'obeera naawe kyowulira muli kyotayagala bakole ku mwana wo nze ndabyeko tokikola wa munno nze ndabyeko abasajja bangi ng'akozesezza abawala ononooli Katonda n'amuwa omukisa n'azaala omwana omuwala natandika okubeera ku bunkenke owange tebamukwatako owange tewaba kati nga naawe obulumi obwo bw'owulira ne banno bazadde banne abala bwe bawulira leka kwata mwana wa munno oyo omwana omuto waliwo abakazi abakulu ab'obwereere abawala ab'obwereere weebali bannange nga sinabakugula n'omugamba bigambo n'omulimbalimba lya kwabo twala mutwale olye kwabo omusuubize byomusuubiza nereka kwonoona bulamu bwa mwana muto oyo omwana w'emyaka 9 ne waba wazze kiro era n'ekiro ate ekiro we basinga n'okubeera abantu okitegeera w'osinga n'ofuna abantu akuswalira emisana ekiro abatajja kukuswalira okitegeera yandigenze ku kkubo naafuna ekikazi ekikulu waakiri ku kkubo bwe kiba kyakukwata waakiri n'akwata ekyo n'ava ku mwana nze mbalekera kino kino kyawandiikibwa kikino wano kiri Abefeso 5:15 manyi bwe kigamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambula singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi nze ako kembalekedde mutambule nnyo ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi mbu baamukwata agambye mbu naye kyamutukako wakula nange wakula nakwata atya nagaana yali soko twesabu andi ngambye nange baali sigambye nti bankwata ngambye baali bagenda kunkwata sibula abantu kale nze submission yange lyemu nti ekisooka abavubuka tukendeze ku biragalalagala ekyokubiri sijja kunenya mukyalo oli eyaleka sijja kunenya mukyalo oli yaleka omwana we bambi agenda ayiye kuba ennaku zino nga Kampala bwe mugiraba abantu bagenda ne banoonya ettooka ewala naye ndowooza ye bambi bwe yali mugumu nnyo kuba kyempuliddeko nti omwana yali ne sisita wooli eyagenda ebweru kitegeeza yali kadde sisita ekyakadama sikyogedde sisita wooli eyagenda ebweru kakati ekigambo kadama kya bbeeyi ekigambo kadama kitegeeza bulinnya nnyo kale ekyo kyayogedde kati kitegeeza sijja musalira musango silanga it's a silanga it's a silanga kadamu tuli kuki bale wamambadde ekyabasiibu kaakati sijja kukola ki sijja kugamba nti nno kirungi nnyo oba kibi oba ki naye kyembadde mbasaba nti bw'oba oleka omuntu ng'omulekera omuntu gw'omanyi obulungi kati ng'omusajja oba tugambye muvuzi wa bodaboda ate n'ebikola ebibaddengawo obadde osobola okuba ng'okola ki isooka nenya oli omusomesa yakitegerako n'asirika n'atayongerako bigambo mu maaso oba kugezaako kulondoola nsonga kuba yakimanyako naye kakati kino ekyomusajja okubaako ekitambo n'okuba nti oba asobola okuba ng'akozesa ebiragala golba naki ekyo nze nkivumirira mukitegeera era nze submission yange yeyo siyinza kikkiriza n'omulundi n'ogumu era singa kibadde kisoboka nga Saimo bwagambye ku bakazi abali mu nsi nga togenze mu Uganda mokka mu Kampala mokka ne bwe yandigenze ku bucket bandibadde bamuwa bangi kuba musooka mukozi kitegeeza abadde alina okuba nga akola ki afuna sabuni ennaku zino wabbeeyi omuti guli wabana ku mutwalo bakukenda kati kitegeeza mpozi ogezaako okozesa akaji sabuni tana kabbeeyi anti nga yalunda obukoko bwe kakati anti waliwo abakozesa obugi kino ekintu kikulu nnyo kubanga kino kijjawo solution katunoonya solution naye nakyo kibi ekiriwo
kino kibi kibi ewammwe kati gwe weekose kiringa abanagamba nti nno obutanaaba ddembe lyo naye singa obutanaaba bwo bumponyerera eddembe ate ffe ne lituwulira kati kiba kitegeeza tugenda kuggulako omusango otegedde naye gwe bw'oba weewunyirira eri kati kyevudde gamba nti singa okwata akajiiko nodde eri kuba n'embuzi n'okawulira nga kakwokyezza abadde n'endowooza ye eyo ebadde endowooza ya buli omu osobola wagi ebyo bisembyeyo tebinyumye si nti buli muntu agoberera byogoberera ate fenna tetwawagira FDC eriyo abawagira FDC eriyo aba movement nebayo n'abanupu kati goyinza okuba wali wanupu please abali eyo mwenna buli omu asobola okuwa endowooza ye ku either side tuyina ya maama tuyina ya taata tuyina neyabapoliisi naye nze judgment yange bankwakira omusajja oyo bamulawe oba bamugyemu ensigo zombi mwewandi mwogereyawo anti waliwo ebintu byoyogera nga tebisasamaza tetuyinza kusirika buli omwajja n'omutwe gwe nate bwoleeta ebisasamaza tetuyinza kusirikasebo ne banyabo oshoyo olunaku lwairo bwesajja bamusibe bamutwale mu mbuga z'amateeka olunaku olw'enkya tugenda ku kyalo Kakiri eyo nno waliyo omuvubuka avunkanya buli kimu endiga enkoko abakazi tukyali kuwamwa kati wano tubadde mukono olunaku olw'enkya tugenda kulekera omuvubuka atabudde ekyalo avunkanya buli kimu ente embuzi enkoko bamukubye emiggo wabune gwe nalabye Simon ekiro yavunkanya embuzi ku makyanga n'obudde tebunakya navunkanya ente ndowooza yoyo tukwatagane olunaku olw'enkya wa endowoozayo mu comment section nyini wandibadde ofuna bagundi babuulizi bo n'obakuŋŋaanya n'okwata ne muzeeyi ntake kutama nti nkubuulire temuotuule n'okwata ne muzeeyi ntake n'abateekamu ssente owulira bulungi n'omugamba nti muzeeyi tugende ku kyalo kino ne kino tusabire abantu bali mu kuvunkanya bisolo naye kakati